Zibule bino byebikulu. Ebikulu mugabo Bukedde. Oluvannyuma lw'emyaka ebiri omwoleso gw'abannamakolero mu Uganda gukomyewo okuva nga 3 ogw'ekkumi okutuuka nga 10 ogw'ekkumi. Jangu olaba aboolesa abasukka mu 1,000 n'abasuubuzi mu buli bizinensi. Okujjukira eri Ssaabalamuzi Beekokkodde Kiwanuka, Pulezidenti asabye abalamuzi okwekenneenya abayimbulwa akakalu ka kkooti. Ababaka batumye amyuka Ssaabaduumizi wa poliisi olukalala lw'abapoliisi abaakayingizibwa. Bagamba byalimu vulugu. Waliyo amannya agaateekebwayo naye n'amabaluwa gaabwe kwero si tegaliimu. Kakasizanga eggwanga bwe lyalumbiddwa obulwadde bw'Ebola ekika ky'e Sudaani. Bino byakakasiddwa omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule eno Dr. Diana Twine ng'omuntu omu yakakasiddwa okufiira mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Bwe bamuggyako Sambongo ennaku z'omwezi 18, 19 ku makya omulwadde ono n'afa. Atwine yalabudde abantu okwekuuma obulwadde buno n'abalina obubonero obubwefaanaanyiriza. Batandika n'omusujja nga gw'amaanyi nnyo. Baba bakooye ekifuba kibaluma baddukana basesema batandika okuvaamu omusaayi mu bitundu byonna. Kati olwaleero RDC w'e Mubende Rosemary Byabasajja ategeezezza nga bwe waliwo omuntu omulala afudde mu kiro ekikeesezza olwaleero ng'onaawezezza omuwendo gw'abantu 2 abaakafa obulwadde buno. Bagenze okuziba nga baleese abantu abalala 10 kubanga twabakubiriza ku rediyo ne mu mawulire amalala. Kyokka muti yenna bw'alwalako n'alwala omusujja nga mungi nnyo nola nga tali bulungi mumuddise bwangu muleete mu ddwaliro. Era ekintu ekyatukoledde ne baleeta abalwadde 10. Omu yafudde nga tumaze okuziika oli kati ate omulala naye n'afa. Byabasajja ategeezezza nti abantu abalala 4 baleeteddwa mu ddwaliro ly'e Mubende okuva mu disitulikiti ey'Ekyegeegwa ng'embeera yaabwe simbi nnyo ng'eyabajjiddwa e Madudu mu Mubende. Babajje mu refugee camp ne babaleeta abo nabo ne babateeka mu mabbali naye nga bo tebali bubi ate tukyabanoonyerezaako. Bagenda bajjako omusaayi bagende babakebere tulabe. RDC ayimiriza ebivulo, embaga, ebidongo n'okuziika okw'abantu abangi oluvannyuma lw'abalwadde okweyongera mu ddwaliro ekkulu e Mubende. Era ekyo tukiyimiriza, tetwagala abantu baffe mugende mu nkiiko, mugende mu mbaga, mugende mu mazina. Ebyo tubiyimiriza immediately. Omusasu waffe atuuseeko mu ddwaliro abantu bano abavudde Ekyegeegwa we bajjanjabirwa ne batutegeeza nti waliwo omwana gwe baazika nga yaggyibwa mu Bende era nti yalina obubonero obwefaanaanyiriza obw'Ebola. Omusigazi alina omukulu we yakafuira omukazi yamuswera ku mubindi ate omwana kuyamutwala mu kyalo omwana ye kayaboyabayo yakireetayo. Bagamba nti nabo tewaayise ennaku nnyingi ne batandika okulwala nga abakulembeze mu bitundu byabwe be babasindisa okugenda mu ddwaliro. RDC alabudde abantu mu kitundu kino ku bulwadde buno bulabikangwa obwasaasaanye edda. Aye kyenjagala okubazzaamu essuubi nti obulwadde buno buwona naddala bw'aba alina sayinzi nga tezinnatuuka in advanced stage. Agumizanga we bafunye ekibinja ky'abakugu okuva mu minisitule y'ebyobulamu be bagenda okukolagana nabo okulaba nga bamala obulwadde buno amaanyi n'obutasaasaanira abantu balala. Bagenze okuziba nga batusindikiddeyo badokita abamu abakugu ku bulwadde obwo era gye bali mu Referral Hospital bakola omulimu mulungi nnyo. Musa Kabogoza yakusakidde eggulire lino. Oluvannyuma lwa minisitule ey'ebyobulamu okukakasa ng'obulwadde obw'Ebola bwe bwalumbye edda eggwanga, abakulembeze mu paaka ez'enjawulo battukizza enkola ey'okunaaba mu ngalo ng'omu ku kaweefube ow'okubulwanyisa. Basaba abeebulamu okwongera okubabangula ku ngeri gye balina okubwewalamu. Oluvannyuma lw'obulwadde bw'Ebola okubalukawo mu disitulikiti y'e Mubende, olwaleero omusasu waffe atuuseeko mu paaka ez'enjawulo ku siteegi ey'e Mubende okwekenneenya engeri abaayo gye beeteeseteeseemu okwetangira obulwadde buno. Mu paaka y'omu Kisenyi baddereeva ku siteegi y'e Mubende bataddewo obudomola bw'amazzi ne sabbuuni nga teryakkirizibwa kulinnya takisi nga tanaabye engalo. Bw'owula nti tojja kunaaba mu ngalo omwokeza tukola ki? Tolinnya. Mbiwuliridde waneno nga bagamba mwambale masiki ye madudu oba waliyo Ebola.
naye nga mbadde sikimanyi. Bano basabye gavumenti ebeeko n'ekyekola amangu ng'embeera tennasajjuka. Kwa n'abali ewalala bayinza obuleeta ate nayo ne babongerawa ku stage. Bagamba nti omuwendo gw'abasaabaze egguli wansi nnyo. Yo mu paaka empya entambuza y'emirimu tekyuse yadde nga naye abasaabaze omuwendo gwabwe mutono. Baddereeva boogedde ku nteekateeka zaabwe ez'okulwanyisa okusaasaanya Ebola n'abalala ne beekokkola obukyafu obuli e Madudu. Madudu Butoloogo yasengamu abantu bangi ate waliyo ekirombe kya Gorodi ne kumpi abantu bonna bagobaganye ne baddukira eyo ate teri toyireeti. Kale ffe tulowooza nti eyinza okuba sina Ebola nga kkolira kuba twawulidde simanya Ebola wa Sudaani. Bano basabye gavumenti ebaterewo emisomo okubabangula ku mitendera egirina okuyitibwamu okutangira obulwadde buno n'okwongera okubabangula ku bubonero bwabwo. Singa tuba tufunyeyo abasawo ne bajja ne batukubamu olukiiko wali ku kanso nga bulijjo bwe bakola. Twagala siteegi yaffe kuba yeetutwala wano naye eteekeyo nnyo obuvunaanyizibwa okulaba nga omusaabaze ali kkiriya anaabye mu ngalo bakoze ate naye bwesobola ogwannagamba. Kati tubagamba temwesemberera nnyo kuli olikyaliddeko kwekwatakwata okw'entuuyo kuba bagambye wadde obuyita mu ntuuyo ne malusu. Ssentebe w'abaddereeva ba Takisi Rashid Sekindi ayogedde ku mbeera eno era n'asaba baddereeva okubeera abeegendereza. Kubanga twakava mu mbeera ya COVID kyekisookera ddala ate buli muntu amanyi we yamutuusizza. So mu mbeera eyo njagala okukubira omulanga abasaabaze ne bannatakisi bannange bonna nti okwegendereza obulwadde buno. Abasabye okussa ebinaaba mu ngalo ku siteegi zaabwe ne minisitule n'agisaba okuvaayo eyongere okubasomesa ku bulwadde buno. Kwe kutambuza emisomo egyo egireeta eno gye tuli egireeta mu mapaaka etusomesa obubonero bw'Ebola tubutegeera omuntu agenda okuvuga omuntu ng'ategedde naki kyalina okukola singa aba amusanze nga mulwadde. Bisani Mutyaba yakusakita ekkulire lino. Kakakiiko aka Palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga ez'omunda kalagidde amyuka omuduumizi wa poliisi Meeja General Tumusiime Kasigaze aleete enkalala z'abapoliisi abapya abaakayingizibwa nga bagamba nti okubawandiika kwalimu vulugu ng'abamu bawandiikibwa mu disitulikiti ezimu ate nga baggyibwa mu bitundu birala. Akakiiko ka Palamenti ak'ebyokwerinda n'ensonga z'omunda olwaleero kasinkanye abakungu ba poliisi abakulembeddwamu amyuka Ssaabaduumizi Meeja General Tumusiime Kasigazi ne babakunya ku bigambibwa nti okuwandiisa abaserikale ba poliisi okwakakomekkerezebwa kwabaddemu vulugu nga abantu abawandiikibwa mu disitulikiti ezimu baggyibwa mu bitundu ate birala. Akakiiko kano kagamba nti bangi bawandiikibwa awatali mabaluwa g'abassentebe ba byalo ng'ekisaanyizo ekikulu mu kuwandiika abaserikale ba poliisi nga abasinga ku bo ebbaluwa ate bazijja mu ofiisi z'aba RDC. Waliyo amannya agaateekebwayo naye n'amabaluwa gaabwe kwero si tegaliimu. Tulaba baatandika kubasayingira kuva eno waggulu kati tuli beeraliikirivu nti abo baalibanga si bantu baffe mu bitundu byaffe. Ate kyekimu ne mu promotion ne mu nkuza ya era oba districts za meeting quarters ezo oba nedda. Ababaka basabye poliisi ereete enkalala z'aba DPC, RPC ne OC bonna mu ggwanga Palamenti ezitululemu kakasoba nga waliwo obwenkanya. Ewe Palamenti listi y'aba DPC bonna, listi y'aba OC bonna mu ggwanga, listi y'aba intelligence officer bonna, aba OC in charge of intelligence. Mukwanukula Meeja General Tumusiime ategeezezza ababaka ng'ensonga zino bwagenda okuddayo ayongera okuzinoonyerezaako. For police we need service, we need serving personnel. We really don't bother. We cannot be part and parcel of discriminating anybody from any country, from this country. General Tumusiime awakanyiza ebyogerebwa ababaka nti ba OC, RPC ne ba DPC bava mu kitundu kyekimu ng'agamba nti kino si kituufu era n'alabula ababaka okwewala okwesa olulimi olwo. That cannot give us that blanket of that you are not a national character. I think that's not fair, honestly. Because you have pointed out Okon and Katunji, the whole world must collapse because
police that's not correct. Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Milton Muwuma bw'ati alagidde poliisi ereete endagamuntu z'abapoliisi abawandiikiddwa n'abo ababaka be bemulugunyaako nti bava mu bitundu byabwe akakiiko kasobole okuzeekenneenya nga tekannakola alipoota ey'okwanjulibwa mu palamenti ey'awamu. Pick some, like there's a name called Menya in Chotera. Menya is somebody who is from the Chabazinga land. Get this ID of that Menya in Chotera. Share it with us, some of the information we need from you. Do same thing with the Guru. Get her invisible in the Guru. The ID. If either they working there or what, it will help us. Obedi Lutale yakusakidde eggulu lino ku palamenti. Webale nnyo Obedi Lutale. Katusooke tuwummulemu tukyagendera ddala mu maaso n'amawulire agabukedde. Bwe tukomawo mu gabukedde. Ssaabaminisita Nabbanja abuulidde aba UN. Uganda esenvudde mu kusitula embeera z'abakyala n'eddembe lyabwe. Uganda's cabinet is comprised of 43% women.